tekyagenda bali ku bitanda toba tumusabaye Mukama Katonda agira tubeeza abo mu nsi ye kubanga embeera ezo zonna tetuyinza zeewala tuteekwa okuzituukamu naye tusaba Mukama Katonda atutuuse mu mbeera eyo nga tukoze emirimu emirungi gyayagala emirimu gyaffe egy'ensi gye yatutuma okubeera nga tugiweereza. Tumwegayirira atuyambe mu kaweefube ono gwe tulimu. Tumusaba ayongere okutulaga ekitangaala. Tumusaba ayongere okutulaga okwagala kwe. Tumusaba ayongere okutulaga okusaasira kwe. Atugulirewo amakubo gaffeffe gonna Abaganda atusobozese okuwangula entabaalo zaffe zonna ze tulimu. Twongere okumusaba atuwa amagezi. Atuwa okumanya kubanga yagaba okumanya. Atuwa amaanyi n'obuvumu mu bye tukola kubanga ebyo byonna yabigaba. Okusobola okwerwanako okununula ensi yaffe Buganda. Twejje mu buwambe bwe tulimu abaana baffe n'abazzukulu basobole okwesiimira mu nsi yaabwe Buganda ey'obutonde. Sabaye Mukama Katonda akkiriza okusaba kwange n'abo bonna abamenyesezza ku kusaba kuno. Nga bulijjo tutandika n'omubala gwaffe ogugamba ti Abaganda amazima galituwa eddembe nga tulwanirira ensi yaffe Buganda ey'obutonde Katonda mwe yatutondera. Ensi ey'emirembe kubanga bwe bulamu bwaffe mwe twesiimira. Bwe buvunaanyizibwa bwaffe obw'obutonde obutukakatako okukuuma. Bwe tuteekeddwa okuddukanya ffeffe nnyini bannyini bwo. Nga tubategeeza nti Omuganda abadde takimanyi yenna kimukakatako okumanya. Akitegeere nti omulimu ssemalimu w'emirimu gyonna kwe kulwanirira eggwanga lyo. Kwe kulwanirira ensi yaffe oba okulwanirira ensi yo ey'obutonde Katonda gye yakuwa. Tubeere ng'ensi yaffe ffe tugirinako obuvunaanyizibwa n'obuyinza bwonna. Twejje mu kukola obuddu bwe tulimu mu nsi yaffe Buganda. Emirimu gyonna mu ggwanga lyaffe olwo tujja kuba tugiwangudde tugibeeko n'obuvunaanyizibwa. Ebyo bye bigambo ebigendera ku mubala gwaffe ogugamba nti amazima galituwa eddembe. Nsaba nga nnyongera okubategeeza tetujja wano Abaganda okwemanyisa buli nsonga etusudde mu nsobe. Tujja wano okwemanyisa Abaganda buli nsonga etusudde mu nsobe. Ensonga nti tusooka ne tusaba emikisa, ne tusaba obuvumu, ne tusaba amagezi mu bye twogera. Tutunule buwa gye tuva era tutunule buwa ne gye tugenda. Kye kituleeta wano twemanyise. Twemanyise ekituviiriddeko okulwana entalo enfu buli mulembe. Tujja wano okwesomesa ebitaatusomesebwa. Twemanyise buli nsonga etusobozesezza. Twemanyise buli nsonga eneetusobozesa okwetaasa obuzibu buno bwe tuwangaaliddemu obuwangazi bwaffe bwonna. Katuyimiridde ku mazima agajja okutuwa eddembe mu nsi yaffe Buganda. Kwe kuteesa okutuleeta wano. Ebigambo ebituleeta wano kwe kwemanyisa
okutuleeta wano olw'ensobi ezikoleddwa nga tulwana entalo enfu, olw'ensobi ezikoleddwa nga tutambulira ku nkola enfu, olw'ensobi ezikoleddwa baganda baffe ne bazaawa. Ffenna tukimanye bulungi nti ensi yaffe Buganda okuva mu 66 etambulizibwa ku musingi gwa bukyayi, etambuliziddwa ku musingi gwa nkwe, etambulizibwa